Aba banka ya Housing Finance Bank balese enkola gye batuumye tambula nga binojjo bannayuganda mwe basobola okuyita okwewola ensimbi naddala abalina kye bakola nga bafuna omusaala buli mwezi. Bw'oba ofuna omusaala tutunulira musaala gw'ofuna gwenkana ki ne tusobola okumanya ssente ze tusobola okuwa mu ngeri ya looni. Okusinziira ku batwala banka eno bagamba abantu bangi batawaanyizibwa ba money lender okukakana nga babatutteko ebintu byabwe y'ensonga lwaki bazze okubataasa. John Baptist Kaweesi akola nga Head Mortgages and Consumer Banking agamba bagaba ensimbi ezituukira ddala mu bukadde 4 awatali musingo. Kye tugezaako okukola kwe kulaba nti omusaala gwa kasitoma waffe oyo gujja mu banka. Omusaala ogwo gujja mu banka paka looni nga gisasudde neggwayo kubanga ssente z'osasuza looni ziba ziva ku musaala. N'olw'ensonga eyo omusaala ogwo guba gulina okusigala nga gujja mu Housing Finance Bank ne tubeera nga tujjako ssente za looni buli mwezi paka looni lweggwayo. Kaweesi alambise ebbanga enkola eno w'enaamala. Looni eno etandise mu mwezi guno ogusooka ogwa January era ng'ejja kukomekkereza mu mwezi ogwokuna ogwa April omwaka guno. Agenze maaso n'ategeeza nga bwe bakolagana n'abakulira abakozi mu kampuni eno awatali kutaataaganya bakasitoma baabwe. Tetukoma kubeera banka nti twajja kukola magoba mu bakasitoma wabula twenyumiriza nnyo okulaba nga bye tukola bikyusa obulamu bw'abakasitoma baffe. Eno banka ya bannayuganda era ye banka esinga obunene wano nga ya bannayuganda. N'olw'ensonga eyo bwe tulaba nga bannayuganda obulamu bukyuka n'eggwanga lyonna ligenda lyeyongera okukula. Akubiriza abakyala mu Uganda okubettanira kubanga basobola okubakwasizaako mu buli mbeera. Ebbanga ddene abaami be basinga okubyettanira. N'olw'ensonga eyo abakyala tubakubiriza nabo okwogera naffe tubayambe basobole okutwala looni zino ez'okuzimba nabo beeyagale. Ate ye maneja wa Kapress Banking alambise lwaki basazeewo okujja n'enkola eno naddala ng'omwaka gutandika butandisi. Tutandise kati nga bukyali so that tusobola otambula n'omuntu n'abeera nga realizing ekintu kye yapulaninga okola mu mwaka guno. That's why tutandise mu January so that tutambule n'omuntu paka we tutuukira December ajja kuba yafunye kyayagala. Bya Owola Gabriel, Salt TV, Omunnyo.